era osobola okugabana ku mikisa giri kati tambulira mu mikisa egyo giri otambulira mu mitambulire n'ogikola ng'ebyawandiikibwa ebigamba bayibuli eyogeramu kyamateeka 28 ati bw'olinyiikirira kitegeeza bw'otanyiikirira tewali kati ffe tuli balokole twetaaga omukisa. Nsomera tuwulire. Yeremiya 23:23 Nze ndi Katonda ali okumpi bw'ayogera Mukama, so siri Katonda ali ewala. Waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama ne simulaba bw'ayogera Mukama. Sijjula ggulu n'ensi bw'ayogera Mukama. Mpulidde bannabbi bye boogedde. Kati wulira. Abayima mu linnya lyange okulagula ebyobulimba nga boogera nti ndoose. Ebintu bingi bye tukolera ne mu tulo Katonda abeerawo. Katonda ali kumpi, Katonda ali wala. Abuuza waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama. Lowooza bye wakola mu kazikiza ng'akutunuulira. N'agamba labayo omwana wange ng'ali awo. Nabagamba mulokole twakolebwa mu bintu bisatu, naye waliwo ebisatu ku ffe ekitayonoona gwe ne bw'oyonoona emirundi 10. Amiina. Omwoyo wa Mukama ali awamu naffe tayonoona. Bw'ogenda okwonoona ye asteepinga bbali, era bw'oba ogenda aba akulumiriza gundi gwe ogenda kukola kino, bw'okikola yadde ebbali. Ku lunaku luli ng'oyawulibwa mu bitundu ebyo, ye omwoyo wa Mukama addayo eri eyamukola, addayo mu kifo kye, eri eyamubumba gyadda, ayimini eyamukola oba eyamutuma mwava mwadda, addayo eri Katonda. Ettaka ne liddayo mu ttaka kubanga oliko ekitundu ttaka ne kiddayo mu ki kati n'osigalawo gwe bayita mmeeme ne balyoka bakuteeka mu kaguli. Gwe muntu, omwoyo wa Mukama azzeeyo, ttaka azzeeyo, kati ne wasigalawo kye bayita mmeeme. Oyo ye muntu, ye Ronald, ye Smart, ye Pauline, ye yoyo. Neka gundi wagoberera ki? Nagoberera nti omubiri, anti eby'omubiri byalinga birungi. Bayibuli ega nti agoberera omubiri agenda mu kufa. Bulijjo okoma okugoberera omubiri. Kati gamba mmeeme eyo, mmeeme yange, lekera okugoberera omubiri, gobereranga omwoyo, kubanga omwoyo wa Katonda bw'ali. Bayibuli egamba abagoberera omwoyo wa Mukama be baana ba Katonda. Bagamba ti mmeeme kasita omwoyo wa Mukama ayogera n'omugoberera wali awo. Bayibuli egamba omwoyo n'omubiri byolekanye, byalwatu biri mu lutalo bisika, birwanira ki? Birwanira ggwe. Eddoboozi ery'omwoyo funda tono lyogera mpola, naye omubiri guleekaana. Kati gezaako okuwuliriza omwoyo ng'ayogera mu bulamu bwo. Gezaako okuwulira kyagamba ogane ti mwoyo wa Mukama kankugondere. Wadde kiri kirungi, kubanga ebirungi bingi omubiri byagenda okulaga. Yabiteeka Eva mu maaso n'asavuwala, n'agamba agenda otunyanga nga kirungi kisanyusa amaaso, genda okinyanga kirungi okulya. Ekyokubiri kireeta obulamu oba amagezi. Ebintu bisatu obusaala obwo Setaani nakati byakola. Bw'atakuteeka ekintu ng'olaba kirungi kiwooma, nze ndeka ekintu kino ekiddenzi lino oba ekyokulya kino ekirungi. Maama nnyabo, abaana bange basula enjala balema okusoma, sikirekaawo. Emimwa ginaakwatibwa kigenge naye kankiri. Ojja kufa ng'olaba, otambule ng'oli mulamu okuba enduulu naye nga oli mufu. Amiina. Kubanga ojja kukiraba nga kirungi. Bayibuli nti n'akiraba nga kirungi kisanyusa amaaso, kyakwegombesa okuleeta amagezi. Nze naye sijja kuba musiru. Eriyo bana bamu abalenzi abavubuka bambala balansi, kubanga bw'ataajambale essaawa yajja kulaba nga tali mu banni, tafiitinga. Nali mbuuza omuntu omu, watandika otya okunywa sigala? Nagenda genda okulaba nga ndaba abamufuwa banyumira nga ndaba tewali nsonga lwaki yamutandika omunywa.
kati kyafuuka ekyo nga buli kiseera ayagala amunyweko afuuwe. Yalaba nga bayisa omukka mu nnyindo n'agamba awo kati gwe biki byolabye? Setaani bwati bwakusikiriza, setaani bwati bwakola ki? Kirungi ku maaso oba kirungi okulya? Kati tufube nnyo tubeere ab'omwoyo, tunoonye ebisanyusa Katonda. Amiina. Tunoonye ebikola ki? Ebisanyusa Mukama. Nsabira amuko katono.